Christopher Masereka y'omu ku baakosebwa mu kuyiggulukuka kw'ettaka okwaliwo e Kasese era nga mu kiseera kino akyanyiga biwundu ddwaliro lya St. Mary's Hospital mu kibuga eky'e Kasese. Masereka yafiirwa abooluganda 11 okwali kabiitewe n'abaana mu kulugguka kw'ettaka okwaliwo sabbiiti ewedde ku kyalo Kasika mu ggombolola y'e Lukoki mu disitulikiti y'e Kasese. Abaana b'abalala 4 nabo bakyajjanjabwa biwundu mu ddwaliro lya St. Paul. Enyumba tuni mu nyumba ya bloka ya Kamaso iyi sinara toma konje siri abeto tarara kutobusiye metu yama tutarara kumonyi. Another one is here. Dr. Chris Bryomunsi nga ye Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga akulembeddemu baminisita abalala ne batuuka mu malwaliro okulambula abatuuze abaakosebwa. Batuuse ne mu kifo kyennyini awaali enjega. Kwetegereza embeera, Dr. Chris Bryomunsi ategeezezza nti abatuuze balina okusengulwa okwewala ebibamba ebirala era n'abasaba baleme kukitwala bubi. Tusaba abantu tebasenguke bave mu nsozi olaba ng'ekitundu ng'ewano omuntu kuteekako ennyumba oba oli ku risiki kubanga amazzi gasobola kuva ewaggulu ne gakusengula. Twetaaga abantu bakitegeere nti kampeyini eno nungi ate twagala bagitegeere gavumenti bw'eba ekusaba nti tusenguke mukitwale mu mutima mulungi kubanga ffenna twagala tubeere balamu. Gavumenti yakukola ne kaweefube okulaba nga abatuuze basimba emiti egiyinza okunyweza ettaka n'okulikugira okukulugguka. Kubanga emiti esobola kukwata ettaka ne liguma kati awo netuyamba okutabeera tufuna landslides nga zino. All decided as people of Kasese to plant 6 million trees. So that one I think is the beginning of our conservation strategy. Tutegeezeddwa nti amaka agaakosebwa baweereddwa obukadde 5 ku buli muntu gwe baafiirwa okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Abaafuna obuvune ne baweebwa ebitanda mu malwaliro buli omu yaweereddwa akakadde kalamba. Buli omwana bamwedde akakadde kamu. Baana bameka? Baana 5. Kasi ntubona ku ddwaliro baana mpatwalira ku ssomero. Kasi kyalina obuzibu bw'okulowooza ate sina sente sina kyebitabo maze kufuna buli kintu kimu. Kati abaana bagenda kusoma obulungi. Kandi singa kisawo kugenda kubatwala mu ssomero eddungi. Siriafu lyo mu kyalo. Very grateful to the President for the support he has given to the deceased and those in hospital. And here we are in Kasika.